jako akawuwo. We know every life matters, but we cannot access all the vaccines at the time. Sabiti eno government ya Uganda okuyita ministry yayo y'ebyobulamu yatongozza okugema bannayuganda ekirwadde ki COVID-19 ng'enteekateeka eno yatandise n'abasawo abasomesa baddeko wamu n'abakuumaddembe. Enteekateeka eno ey'okugema ssenyiga corona etandise bulungi mu district y'e Mukono okudolya Mukono General Hospital nga tesozodde basawo mu malwaliro ga gavumenti ko n'agago obwannannyini nga bonna bagemeddwa oluvannyuma lw'okusomesebwa n'okwanjula endagamuntu zaabwe eri abakuliddemu kaweefube ono nga bwe kyalambikibwa abakulu mu minisitule y'ebyobulamu. After giving you this injection, you may whatever direction you come after the injection. Again 01 3 tekaluma tekasanyalaza mukono ate bugerageranya n'empisa endala ndowooza kanoko tekalumirako ddala, so nkubiza buli omu ajeyegemye. Teri muntu okugemebwa kuno kutaasa ggwe ne kutaasa n'abantu b'oyagala. Oluvannyuma lw'okugemwa atwogeddeko n'abamu ku basawo ne batubuulira ebirungi ebiri mu kugemwa ssenyiga corona era nga kwe basinzidde okukoowoola basawo bannaabwe abatannaba kugemwa okuyita mu bwangu ng'alimisa omumwa bagemwe kubanga kiyamba bulamu bwabwe. Abantu oba babadde tebannakukikakasa bulungi oba nga tebannakimanya bulungi basoose ne bajja bamaze okujja ate ne batandika kujja omu naye kati ate babano batandise kujja mu kinywa. This is a government program. Everybody has been exposed to COVID-19 in some way, and different aspects of life have been distorted, compromised. You can see, me I work with the university, Uganda Christian University, and we've just opened up just recently because of COVID-19. Dr. Ruth Kaweesa akulembeddemu kaweefube ono ayogedde engeri omulimu guno gye gutambuddemu era n'alabula abagemeddwa obutalangajjanga eyakasibira embaale wabula basigale nga beekuuma korona nga bajjumbira okunaaba mu ngalo, okwambala masiki, okwewa amabanga ssaako n'ebirala nga bwe byalambikibwa minisitule y'ebyobulamu. Ekyamazima era bibadde bikolebwa okwetangira korona era bye birina okukolebwa okwetangira endwadde endala. Kati ng'abo abasawo tukola ku TB, tukola ku endwadde endala ez'enjawulo, omuntu bw'atassaako masiki eno era sitiiba obulwadde bukola ki bumukwata. Obulala ne bwe banga si COVID kati alina okwongera okuteekako kano ka masiki ke kubanga n'empisa eno kuwa obukuumi egenda kubukuwa ng'omalirizayo doozi 2 ate era ne bwe bubanga babukuwadde obukuumi tekitegeeza nti masiki gigyeko. Dr. Ruth yeebazizza abasawo olw'okujjumbira enteekateeka eno era n'akoowoola bonna abasigadde okukozesa obulungi ennaku entono ez'abaweereddwa okumaliriza omulimu guno. Kati enkya bwe banaatulaba nti be bagemye baabano balamu, be bagemye tewali kibatuuseeko, ndowooza n'omuwendo gujja kwongera okukola ki okulinnya. Bw'otogendera ku mugendo ate olumu onfiirwa. Kati eddagala lino lya bwereere, eddagala bwe nga lya bwereere n'okugema kwa bwereere. Bw'atyanga omuntu aganya okumugema ku ddagala ery'obwereere ate gye bujja COVID n'akomawo ng'olina na kulyebuulira. Nze kasannawulira nti waliyo okugema COVID-19 ng'ate ekirwadde kya COVID-19 kyateeka ensi yonna ku bunkenke. Era nasanyukira nnyo gavumenti ya Uganda okulaba nga egamba nti egenda kufuna eddagala nga batabeera na masiki baba bagenda kusiiga. Nsaba gavumenti ng'ebadde eyagalizza abantu exercise eno egitwale mu bunnambiro mu bantu.